Poliisi eyiiriddwa mu paaka ya Usafi mu Kampala okutangira abagoba ba takisi mu paaka eno abakedde okukubagana emiggo nga balwanagana olw'obukulembeze. Omusasi waffe Munnabuddu Sharif Lukenge yalina ebikirawo. Emiggo ebikonde n'ensambagere ye baana baliwo mu paaka ya Usafi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga nabwe yenna waava wakulwanira bukulembeze. Sabbiiti ewedde waliwo ekibinja ky'abagoba ba takisi abakolera ku stage ey'Entebbe mu paaka eno eya Usafi abeerondamu obukulembeze ku Nakivubo Bulu, wabula nga waliwo n'ekibinja ekirala ekyazira okulonda nga kigamba nti kyo kirina obukulembeze bwakyo. Kaakati ebibinja ebyo byombiriri bye birwanagana, buli omu agamba nti obukulembeze bubwe kwe kusalawo okutandika okwekuba ngumi kosa emiggo era dduka yali mu paaka eya Usafi. Poliisi eyiiriddwa mu bungi nga waliwo n'ekitongole ekya KCCA era waliwo abamu ku bakulembeze aba takisi ku bibinja byombiriri abagombeddwamu obwala era nga kaakano bakwate bajjo. Abamu ku betwogeddeko nabo abali mu lutalo luno bagamba nti ate ekyewuunyisa nti poliisi waliwo abantu beekwata ate bwebata. Bakutte Bulayani ne bamutwala mu ofisi ya kanso n'ata Bulayani baleeta Kifeesi Mude naye nakola ki abadde akutte Mude ate osigwa akutte n'amuta. Ba Kifeesi bajjudde mu paaka muno naye nga bavudde ku kimu era Ositaina gwatamanyi nze Richard Kyasango. Bulayani takkiriza bukulembeze bwalondebwa. Itofu yamuweereza ebbaluwa nga 4 nga zimuyita bajje bakole ki bateesiyagaana ye ebintu bibyakozesa ba Kifeesi bajjudde muno. Mu kiseera kino n'abasaabaze badduse mu paaka eno eya Usafi olw'emisinde egy'okugobagana egiri mu paaka eno nga abakulembeze ku njuyi zombiriri bakubagana ebikonde awamu n'emiggo. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu paaka ya Usafi mu Kampala. Abantu 6 baddusiddwa mu ddwaliro erya Kigungu Health Center for Entebbe nga bataawa oluvannyuma lw'okusanga amaduuka gaabwe nga gasirikidde mu nnabbambula w'omuliro eyasaanyizaawo ebyamaguzi n'ennyumba ku mwalo Ekigungu akawungeezi k'eggulo. Omusasi waffe Kakooza George William katuwa ebisingawo. Abantu 6 abazirise be bamu ku batuuze abasoba mu 1000 abakoseddwa mu njega ya nnabbambula w'omuliro eyakutte n'essaanyawo omwalo gw'Ekigungu akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Emmaali yaabwe yonna n'etokomoka era nga kabadde kaseera kazibu nnyo kakukakasa nti ddala ebintu byabwe byasaanyiziddwawo mu nnabbambula ono okutuusa lwe batuuse ku kifo wennyini ne bakizuula nti ddala ebintu byabwe byonna byasirikidde mu nnabbambula ono. Bano bagudde ne beesansabaga okutuusa abatuuze bwe babakutte ne babaddusa mu ddwaliro lya Kigungu Health Center 4 okufuna obujjanjabi bw'amangu ku mbeera batuuseeko. Ssentebe w'omwalo guno Serwadda Fred agamba nti mu kiseera kino embeera gye bayitamu ya kusoomozebwa nga baagala bayambi bokka. Kyetwagala kwe kutuwa ku buyambi tuzzeewo amaka gaffe wadde omuntu olaba nno timbaawo n'ekyamazima amatuufu abantu mu bawangalira era bazaaliramu n'abaana. Kati nzibwe ngayita amaka gaffe era mutumale ebiseera ebiyitirivu era saagala omuntu anyume n'ekyo kibaawo okukizimba sente zizimba ekibaawo kimalawo olumma ey'amataffaali ogiserese bulungi. Ekibinja ky'abakulembeze mu bitundu eby'Entebbe nga kikulembeddwamu omubaka wa paalamenti ow'ekibuga kino Michael Kakembo Tekamwa, omumyuka wa mmeeya w'ekibuga kino Charles Kabwama awamu ne bakansala bonna batuuseeko mu kifo kino okwetegereza embeera eyatuuseewo. Era Charles Kabwama atutegeezezza nti ng'abakulembeze batandise okusala amagezi bayambye batya abantu baabwe bano. Mulanga guno ng'okubira gavumenti wonna banywanyi b'emikago ne bassekinnoomu abasobola okuvaayo naffe nga tukwatidde wamu nabo okulaba nti akatono ke tulina tugezaako okukwatakwata abantu bano basooke badde mu mbeera eyaffe ey'obuntu. Kuba omuntu aviiriddwako buli konna konna kabadde alina ng'olugoye lwalina lwasigazzaamu ne bwe omuleetedde ekidomola ky'amazzi ajja kukisiima, ne bwe omuleetedde akacupa ka buti ajja kukasiima, ne bwe omuwadde 10,000. So tukubiriza buli yenna yenna oyo gy'ali ng'alina omutima omusaasizi era omuyambi omugabi. Ebyokulya tubyetaaga, ebyokunywa tubyetaaga n'ebyobujjanjabi. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza, Entebbe. Ekitongole eky'ebyamakomera kigambye ensi kyetegefu n'akatono okuta omubaka wa Kawempe North mu ssetteesezo Muhammad Segirinya okutuusa nga kkooti enkulu emuwadde olusa olw'okuteebwa. Bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ekya poliisi ekikulu e Naggulu mu Kampala, Ssekamu w'ekitongole eky'ebyamakomera Frank Mayanja Baine ategeezezza nti Muhammad Segirinya wa kuteebwa mu kiseera ekituufu kyokka ng'olw'obukwakulizo obukyaliwo tebayinza kaakano kumuta. Waliwo n'abadde abuuza nti lwaki tulemedde ku Segirinya
kubanga bamuwa bail week ewedde lwaki tagendaka. Segirinya Honorable Segirinya ayina files 3 2 akafunako bail emu bamusindika mu kooti enkulu awozisibwe kati bw'abaana yasobola kugikolako n'eggwa era tuba tetujja mumulemerako. Ebyo nga bikyali awo abasirikale mu kitongole eky'ebyamakomera balabuddwa ku basibe abayinza okutoloka nga beeyuneeka mu biseera eby'amazaalibwa ag'omwaka guno. Mu ngeri ey'enjawulo ekitongole ky'amakomera kimaze okufulumya amannya ag'abasirikale 2,755 abagenda okwongera okunyweza obuweereza mu kitongole kino nga 106 bali ku ddaala lya Principal Officer 1, 13 bali ku ddaala lya Principal Officer 2 n'abalala bangi. Ministry ey'ekikula ky'abantu kizuuliddwa nti yakateeka ensimbi obukadde 200,000 mu bibiina by'abantu abaliko obulemu 35 mu disitulikiti y'e Masaka wamu n'ekibuga Masaka okuyambako abantu abaliko obulemu mu bitundu ebyo okwekulaakulanya. Okusinziira ku minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu avunaanyizibwa ku bantu abaliko obulemu Helen Asamo, mu disitulikiti y'e Masaka ebibiina 20 bye byakafuna ensimbi obukadde 10 nga buli kibiina kyafuna obukadde 5 ekibuga Masaka kyo ekyayitibwanga munisipali ky'ebibiina 15 bye byafuna obukadde buno obw'ensimbi 10 nga buli kibiina era kyaweebwa ensimbi obukadde 5 ebimu ku bibiina ebyafuna ensimbi mu disitulikiti y'e Masaka minisitule ebyenokoddeyo kuliko abaliko obulemu Twekembe Youth Group, Kyannamukaka Poultry Projects, Buyaga Parents Group, Bulu Flattering Project, Nkuke Disabled People's Group, Zimwe Parents and Children's Association Pigali n'ebirala. Mu mbeera eno Minisita Helen Asama awandiikidde ababaka ba Paalamenti abava mu bitundu ebyo okulondoola ebibiina bino ebyafuna ensimbi okuzuula oba ekituufu nga ddala ensimbi zino byazifuna. Omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe agambye nti ekyewuunyisa ebibiina bingi ku ebyo ebinokoddwayo abadde ye tabiwulirangako n'agamba nti nga bwe basabiddwa minisita agenda kutalaaga disitulikiti ey'e Masaka azuule ekituufu obanga ebibiina ebyo gyebiri. Omubaka Joan Namutaawe era agambye bakuzuula ekituufu bwe bibanga ebibiina ebyo gyebiri obanga ddala byafuna ensimbi ezoogerwako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa pool mu Uganda ekya Uganda Pool Association kitongozza empaka ze batuumye King and Queen of Pool Table Championships ezigenda okuggalawo kalenda y'omwaka guno 2021. Empaka zino zigenda kuzanyirwa mu bitundu by'e Masaka mu Buddu nga 18 ne 19 Desemba era nga z'abasajja n'abakazi. Ayogerera Uganda Pool Association Peter Chobe agambye nti abazannyi okwetoola Uganda yonna bakkiriziddwa beetabe mu mpaka zino era okwewandiisa kwa mitwalo 3 eri buli muzannyi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.